labayo wekiri ekirungi awolugando kutulawo n'okwagala okwa Yesu kwe yatuwa tulinga amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kyayo labayo wekiri ekirungi awolugando kutulawo tulina okwagala okwa Yesu kwe yatuwa tulinga amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kyayo. Haleluya. Basabani banyabo nsanyusa okubanga ate muze kubeereko ku bugalo. Basabani banyabo ndi musanyufu nnyo n'okukirawo. Basabani banyabo wabaddewo enjega emabegako awo nga nina okulondako mu families. Sitaani aleeta okusibwa, okubonaabona n'okufa, ate Mukama aleeta essanyu. So nzikiriza nti pasita nga basusse okusaba Mukama waali wano era nsanyusa okubanga muze. Basabani banyabo nebaliza ddala baganda bange bano ffeno mu family waffe twakula tuli bannabyabufuzi ng'abalala bazaalibwa nga bazaaliddwa mu ddiini ya Bukatuliki oba ya Busiraamu oba nga babajja amaato. Ffe family yaffe yali yabayeekera era twakula jjajja muyeekera nga taata muyeekera era taata bwe yalinga awa abayeekera emmere nga maama atugamba mujja kuvuga obugaali nga gavumenti ekyuse. Weewaawo tetwabuvuga, maybe tunaatera obuvuga. Basabani banyabo nsanyusa nnyo baganda bange mwenna okuba nga tukyali together, and I promise you we shall die together. Taata waffe yali musajja mwaŋŋuli, yazamba maaba njawulo, tuli 34. So tulina baganda baffe ab'Egomba nabo tuli mu mwoyo gwe gumu. Tulina baganda baffe abali wano e Kampala. Ku baganda baffe 10 n'omu muganda waffe Julius taliiwo wano, ali mu America. Irene Kayemba taliiwo, ne Robert Kyagulanyi Mitembo president naye takola ki, taliiwo, tebasobodde kubaawo naye nga babadde mu mwoyo gwe gumu. Mwebale kujja Basabani banyabo, mwebale kutwagala nga bwewaawo twandibadde tetukola ki, tetwagalika. Brief history yaffe, tunawo abantu nga 2 wano nga twali mu lutalo abaafa ne bazuukira. Tulina sister wange ono Namuleme yanzirako, bamuzinga ne mu lubugo. Naye maama yali asaba nnyo nga ne hours bazisaddewo ez'okuziika. Baba agenda okulaba ku mwana wa Musiwule omulundi okusembayo, omwana n'atemya yasimula. Aba temumanyi nti n'ono yafaako, no yafa naye ne bamutwala mu mokyale. Kati yakomawo party 2 nga muzibu. Banjo the second. Kati tuli ku banjo the second. Tuna ne baganda baffe abamu be twali tumanyi nti bafiidde, twali tumanyi nti nno Kyagulanyi yafiirayo. N'akomawo, twali tumanyi nti Nyanzi yakola ki, yafiirayo n'akomawo. So Mukama alaga tulabika tetufaafa tutyo. Alina kyatuteekedde kinene. Tulina ebizibu bingi nga family, nga namwe mubina ebyammwe. Tukayana, bangi ategeka nnyo ennyama eyo, oluusi n'atatuyita tuyombo lwekyo. Alina ennyama gy'atera okutegeka.
Aine nyama yabakatu jatira okutegeka. Niyo olutalo lutira kuba nnyo between him ne Sulubada. Ebyo tubikayanira. Twazaliwa mutugaba n'ettaka. Nyanza yagala nnyo ettaka niyo oyinza okwesanga nga ataasemeddewo. Era ne tukayana. Paulo n'atuuma amannya nga temutatumye omunyawo era ne tukola ki? Ne tukayana. Omulala n'alwa okubuuza ku munne tukayanira ddala basiwo naye tukayana nga mmwe. Ngera family bwe tukola ki bwe tukayana. Naye ebyokukayana biba byani? Byaffe nitweyagala n'okukirawo basiwo ne bannyabo. Era tubasuubiza tujja kweyagala tubanyiize. Naye madde nsabanga Katonda bw'atweleveetinze mubeeko kye mutukoppako. Nze natandika okuyimba nga twali ne mwami Nyanza ono baatuwamba nga tuli Enkoni abayeekera ne tuddukayo. Nyanzi n'atulimba obukodyo bw'abasikawutu naye obumu bwatuddusa ne tuva mu nsiko ne tujja. Kati sizoni y'abalokole yeetandise okujja sayidi y'ekyotero eyo nga tewaliyo olutalo. Gye tutandika okuyiga okuyimba. Taata waffe tayagala byakuyimba yagenda mu balokole n'akamu. Naye nga atalina ennaku nnyingi nnyo tuli mu exile. Nabagamba saagala mulokoke naye mugende muyigayo okuyimba. Era bwe twavaayo ne tumuyimbiramu n'atukkiriza okuba nga tusobola okugenda okumanya Mukama at the same time n'okuyimba. Twatandika n'Enyanza ono but along the windows ebyuma bye ne babibba. Eddoboozi yali aliyina ddala. Kaakati n'andekera ekintu kino. Bwe nali naatera okuva e Uganda wano kuba abasinga mutumanyi ng'abayimbi. That's why I'm bringing that brief history. Naye naatera okuva Uganda muganda wange Sengoba Paulo Pastor ne muganda wange Robert Kyagulanyi be baali bafunye interest ey'okuyimba era naleka mba introducing nze wakasiwukira. Era ngenda okudda e Uganda ng'akagoma kakutte. Ne tukola Dream Studio eyo era Dream Studio awo Mick Wine twamugananga okuyimba nga tulowooza taasome paka yaprovinga nga amaze okusoma ne Banjo Mani n'abalala ne Dax Vibes. Ono nno ye Mugalanda era nja kuyisa wakalango nti alina launch. Yenze Omugalanda gwasinga okwagala. Alina launch mwezi ogw'omulana mbadde nsanguje. Ne twala ekyokuyimba mu maaso era nsuubira okunyiza bannayuganda emirundi emingi nga mbagamba nti music is my first love. Tulina ebyokukola bingi nnyo, tulina okusomesa abantu naye nze nja kuyimba kubanga ne bwe nsoma mu Bayibuli bagamba nti abulizi b'enjiri bagenda kukoma kubulira ku nsi kuno naye abayimbi ne muggulu balikola ki? Baliyimba. So n'obugambo obwo simanyi kya kwogera kinene nnyo nnyo. Mbadde nsaba tulinawo abayimbi bangi nnyo nange ngenda bayimbiramu nabano bagenda bayimbiramu ne kwefulukuta amanyi okuzina amazina era nga obutabaluyisa nnyo sipiiki ebadde mpanvu ebyo tunabiisa mu luyimba. Nina bakwano bange ladies and gentlemen from Lighted to be part in your life and as well as I don't know where Madame Sunny is. They're my friends indeed, and I believe you making Uganda home away from home. You're welcome anytime. N'obugambo obwo nebaza Mukama emyaka gyampadde era nsaba Mukama kyaba asobola okumpa annyongere emyaka mingi. Ekyokubiri nga ndi mugagga nsobola okuyamba abantu abalala bangi n'okuyimba nkuyimbira eddala ng'ate promoting abantu bangi. Kojja Semukasa ne kojja Musa era amasaba mbayimirize kuba maama yafa ne taata kalimu omulimu ng'abazadde. Yeah, I wanted to thank my sister here. Hello, good evening, everyone. Welcome to coming Gangpa Hotel. Okay. Can you speak a few words? Welcome to Gangpa Hotel today. So today is a very happy day for us because it's my friend's birthday.
he chose Ganghua Hotel because he's my friend many years. So we are happy and good wish for you. Happy birthday. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Kati abavubuka bali wana batata n'abakyala batanafumbirwa tulinayo mwami Kofu ajja kunnyonnyola tulinayo bangi wali abaagala okubeera dda bannayuganda bennyini mwebale nnyo Ssaabasajja Kabaka. Wali abankubira esimu ne bambuuza kampasi eri batya dajja tubeereddewo nnyo atuwadde ebintu bingi nnyo n'okusoma kwange ndi Makerere wadde okusoma kwe Makerere si kwangu tomala gavaayo naye ambeereddewo ne kosi gye nafuna wadde saajagala naye ambeereddewo